tetumanye kya yafudde ekikutuko right abantu tebabafuddeeko kasita bagenda mu parliament nga obiwedde okimanyi nti amadagala mangi bagoocha nga gali expired ate abantu mu byalo nga abantu bali mugenda mu maaso nga bafa nga bagenda mu malwaliro nga bagenda no mu pharmacies dagala ne bali wawandikira kapapula ne bali guli mu pharmacies kyogereko muganda wange kati Faridah kasita agenda mu ntebe nga bana mubende bagenda okusalawo ekintu ekyo ngenda kukirwanyisa making sure nti obulamu bw'abana mubende oba death rate okufa kw'abana mubende kukendeera mubende nga nvudde ku health waliwo ekizibu kye bayita kibbattaka era ombadde nsaba nkubewo nnyo ekibbattaka kifuuse kibbattaka land issues mu bubende nze buli naku nga neebuuza ebitundu ebirala byonna byentambuddemu around Uganda districts ekyemubende nga kyo kisuka ne ku kyalo kyange tulina ekizibu ky'ettaka Mpasana village kimaze emyaka since 2024 nga tukyalwana ne issue eyo yennyini ey'ettaka up to date ezo gy'emyaka 2 mu gumu njo nawulidde nti omubaka aliko abadde yakunza abantu mbu bagende balugere ku nsonga ezo z'ettaka badde nsaba bannabyebufuzi tuleme kukozesa ebyobufuzi okugonjoola issues z'abannamubende emyaka 5 gy'omaze mu parliament nga wali tojjanga why right now lwaki kati badde nsaba twegendereze era bamulinze n'abula yaba promisinze okuddayo leero kati nebuuza mu myaka 5 gy'amaze mu parliament egyo myaka 4 agenda kyogeraku eki nga abadde asirise njagala okumakinga sure land committee ezo waakiri mbalobingire mbasakire babeere nga bajja okulambula ensonga z'amataka on free of charge dandi committees ez'amagombolola mukama wange bajje okulaba issues z'amataka mu bitundu byaffe ebyenjawulo naye nga tebasabye abatuuze ssente kubanga abantu tebalina ssente kyova olaba ebintu by'ettaka bikyakoze ki bikyafuuse ensonga mu mubende Mr. Africa waliwo omukyala sagala disclosing erinnya lye it's unprofessional si kirungi omukyala oyo abeera kabowa it is okay pronunciation temataringa ekikulu omuntu ali wabwera akoze ki ampoledde ate antegedde nti kabowa tiri wamu omukyala oyo agenda mbadde nkyerabiddeyo kankiddeko ku bulamu omukyala agenda n'azimba olubuto wena ne lugweri ng'omukyala ali mu mbeera embi nnyo n'addukirira omukyala aliko kyeyakola ekinene yamuteeka mu ambulance nakumutwala ku referral amasimu n'agajjako nga weebuuza omuntu bw'oyo agamba nti yali musawo n'alaba mukyala munne ayajjana alina ekizibu ng'ekyo takyeyagala mu bulamu bw'ensi n'ajjako n'essimu kweri ogamba nti oyo mubaka namaki mpaka omukyala yantuukiridde nze mwenyine ku ssente zange nendeeta dokita n'amuoperatinga ku ssente mpitirivu era omukyala yeeyagala nja n'okumuleeta wano abawe obukakafu n'obujulizi mbalage nti before nga akyali bubi mbalage nga amaze n'okutereera kati bw'olaba omukyala ali mu parliament ng'agamba nti musawo n'alaba mukyala munne ng'alina ekizibu ng'ekyo liyale n'atamufaako anaafa kwani ate ng'akiikirira oyo eyo nze kanveeyo saagala kugenda mu bingi tudde ku byenjigiriza omukyala aliko honorable Grania nze sikunneenya actually nkwebaza actually bwe wajja era ogenda kufuluma nga bwe wabisanga tolina kyoyongedde ku bunamubende nga bwe wajja